Okay, olunaku lugenda kuba lwankya. Ffenna nga tukunganye wali ku House of Prime Ministers International Kanani, ettaka ery'omukisa, ettaka ettukuvu. Tugamba gye tugenda okuba nga tukeerera tusiibeyo tusuleyo 24 hours in the presence of the Almighty God. Bakuloga bakukola kiki ekyo ekiba kitakuvaako ng'oli ne Mukama Yesu okumala essaawa 24. Tugamba nti Obusumba yeetegese bulungi, worship team yeetegese bulungi, Chosen yeetegese bulungi, God's Army yeetegese bulungi, abasumba abalala bonna beetegese bulungi. Tulindiridde gwe wekaba MC nabo beetegese bulungi. Tulindiridde gwe wekawa ojje wali House of Prime Ministers International tulyoke ekintu kino kitambuze mu linnya lya Yesu. Emigugu jigwe amanya Charles James Senkubuge. Mbabuzizaako nyama kyagula leero nga mbagamba nti so what? Enkuba etonye tukole tutya? Tuleme kugenda kukakalaba emirimu gyaffe ate eno yakajanja ya kyejo. Etonnya tetonya, ennyikira tenyikira, ate nennyikirira ddala. Eno bw'obeera ku boda eyinza okukuba n'otuuka ng'olinga abadde ki tugamba that's the way to go. Togiddukamu genda okakalabya emirimu gyo Mukama Katonda jajja okukuyambira. Okusaba obusabi nga tokola tekijja kuyamba. Essaala gisabe ate n'emirimu ogenda ogikole. Maze babuuzaako sirinzeka babuuzeeko. Yes, all right. Mbabuuzaako ne bagamba nti good morning. Mwasuze mutyagoloka n'essuubi ku programu Omusunsuzi. Ffe tuba twayingiddewo ddala kikabu. Bwaki tuba tusazeeko nga tusunsula nsonga ku nsonga okulambika ogenda tambula otya eggwanga limbye otya kasese bwera bundi bujjo mwenna mbalala masindi gulu aliwa pakwaki So TV ku dakika 10 ebe kuwa entambula yayo embeera bw'eyimiridde ensi bw'eri yonna mu nteekateeka zonna nogamba kati mbadde nva masindi ngenda kusimbula mbadde nva kabalesi kyagenze kakati kansimbule wano ate gwe muganda wange nyongera okujjukiza nti no embeera yonna buli mbeera beera n'ekiddako beera mwetefutefu mu buli mbeera enkuba eba efudde mba tofaayo wewe time take time buli decision bana decision nti enkuba eba etonya mbadde nsimbula saa 2 kitundu kati ngenda kusimbula 2 zennyini okwewala ebinajja ze mbadde nsimbule wange ekimotoka kipakinze kisazeko oluguudo lwonna nanyi kyo yebasa atambula ageze na kugula byakulya oba alina malojo oba ali luddawa ebyo byonna obeera bisubira mu kkubo nolwekyo time kintu kikulu nnyo abantu abamu mukowa otulo kyekimu ku problem y'obulamu bwaffe. Abantu bangi basumagira ebimotoka ne biyingira mayumba g'abantu n'ebigo by'amafuta bemulaba abalala balina ebyokulya ebibakuba bingi. Musajja avuga kitwero oluba lujjudde luzimbye lulimu enkoola ebyokunywa bingi amayirungi nga n'obulamu bwalimu alina okuyimirira atatemese atuuse eruka ya ku stage ayagala funayo luumu n'akooyerayo nayo azibye ekkubo. Time kintu kikulu nnyo mu bulamu. Limiting a time bane time banga oyina ekiddako mu buli kaseera tewemala musuubi goloka n'essuubi program Musunsuzi ku So TV tuba twayingiddewo ffenna sinazeka line kojja wange omubwati omwana asala na nnyina gye yampadde ku mazike n'eŋŋamba osyamu. Wow. Bw'okolera ku sooti libeera ssanyu ku ssanyu sanyu terigwawo atubeera mu kusanyuka okuvira ddala tutandika ate paka lwetu anyuka wano okuva lwetujja kubanga ajukira ffe tukigula luggi ekya Sooti TV oluva mu njiri awo ate ffeno tukikwatamu nga twagala okuyisa mu lunaku si kuyisa mu lunaku lwokka ate n'okuyisa mu kiro n'olunaku oluba lwavuddewo bwe lwatambudde tukuwa amawulire ag'olunaku olwo ebyabadde mu kiro ebyabadde emisana by'otategedde akawungeezi n'obudde obulala bwonna we waweeredde nga oli mu dduka oyiriba kufuna sente affe tubeera ku ground munange abwe tutula wana ate ne tubikuleetera nga tubisunsudde bulungi nnyo ate nga temuli kakica ate muli kyabulimba temuli ki. Robert Mutebina nnyini field gegange bwebaza okubanga mutwagala naye ate nenkukuluma mukko ne ngamba ye mukama ensi ekutendereza tukusiima tukusanyukira byonna byokola birungi byereere naye akakuba wekatandika ssaawa 9:10 Kaulenga kasi ya nogamba nti yes ab'olweggulo kabalumbamu olunaku lumu ne basattira abo basula ku mirimu abalala bagitwala nga advantage okulimba bakyala baabwe nti leero babosi batugambye munaakeera ddala lumu luli tubagamba nti ensi bwetyo
bwetambula era nawe onakuba ng'ogitambuliramu. Tubeesunga nnyo ku House of Prime Ministers wali Kanani, kigenda kuba nga kiyitirivu nnyo. Ekiro kitambula kitya, enkuba mugirebe bweri. Emmotoka emipiira gyonooneka nnyo mu budde obw'enkuba. Lwaki? Enkuba bw'etonya ereeta mukoka akulubya ebirungi n'ebitali birungi, akulubya emisumaali. Mukoka akulubya si byasika weweeza bwongo. Abantu baali bwayiise eyo mu biseera bya nkuba nnyingi nnyo, omusajja ne bamukwatira ewa neighbor we mu biseera by'enkuba. N'abagamba mukoka yandeese. Abasajja bazunga mu nkuba, muganda wange. Enkuba kwegamba oba erimu kikemo ki? Ffe tugirabanga blessing, naye ate abantu abalala bagirabanga blessing ey'okukola obwenzi. Feno tugirabanga blessing eyokuwa omukisa neyanaaza kebibi. Naye abalala byo bagiraba kyamulika, tugambe bwe tutyo. Enkuba ng'etonya, obunyogovu buno abantu babukoleramu ebirungi n'ebibi. Era bagamba nti kuno muno mu Africa ebitundu ebinyogoga ennyo abaana babeera bangi nnyo. Ate ne cases Fort Portal, Kigezi, ankore generale obudde bubeera bunyogoga nnyo okusinga eno. Era olaba bw'otunuulira ku police annual reports zebakola, olaba nti sizoni zino zibatawaanya nnyo. Sizoni y'okusiga si ey'enkuba, ne sizoni y'amakungula. Ate omulimi omusaasiranga, lwaki nkugamba bwe ntyo, bw'amala okubisiga ate alina okubibala nti wano ate enkuba erina okuba nga eweddeyo, nti ate kati enkuba bw'etonyera wano bigenda kuba nga byonooneka. Ate wetuuka amakungula, enkuba bw'etonya nga eneegwa mu bijanjaalo nga bikaze, ate olwo bibeera bigenda kumera. Omulimi oli mutuufu, omulimi tukutumidde nnyo yonna gy'oli, tugamba nti genda okakalabye emirimu gyo. Naye mu bitundu eby'ekigezi, mu makungula naddala nga bakungula osogamu, omuwemba, cases naddala ez'okukwata abakazi n'abaana zibeera nnyingi nnyo sizoni eyo, kubanga omwenge gubeera mungi nnyo. Era bw'otunuulira defilement, rape cases, domestic violence cases, domestic violence related cases, zonna zezingira ku season ey'okukungula amakungula. Omuwemba gubeera mungi nnyo, ebitane bijjula. Okay, tugenda mu mawulire agakoze amawulire through the night. Ogenda kubanga ofuna headlines zaffe olunaku olwaleero, era nga tukakoneyo tusese tuke tulabe. Okay, omutwe emikulu giriko 3 miramba kanesibe kulino ya musajja mukulu Muhammad Idi Zingo wa myaka 62 mu kitundu ekitibwa Namuli Zone ine Bukoto Kampala. Wano bamuwabidde mu kooti tabadde akabasanya bazukulu be bana balamba, naye ate nga alina obulwadde oba alina akawuka akasiigo bakaleeta obulwadde bwa siriimu. Ne kati ekirwadde kibatta kitte. Waliwo abantu abalina okufa ensi eno okugenda mu maaso okutereera. Nakugamba nti some people baali tebalina kujja ku planet eno. Musajja mukulu afe, webuuza afe musajja mukulu bife nga biwunyera afe. Bayibuli egamba nti buli kintu olikiweera embalirira, bigende nga biwunyeko, bizawe nga biwunyeko. Abantu abo kubanga buli wantu babeekokola be bano. Wokwatira bazzukulu bo ng'okimanyi na HIV. What about another people? Bana kiki ekireeta omusajja akolako ki? Waliwo abantu abatotedde embeera. Obulwadde bwa HIV tumaze nabwo emyaka mingi. Yes, there are many people abalwadde nga ali mu myaka aga. Naganze ndi ku ddagala nga nyiri asinga n'omulamu. Lwaki tomenya ddagala n'ofuna gw'owasa mulwadde munno? Mbalaba ne ku TV nga banoonya basajja, nze nalwala noonya yalwala. Ofa kina abaana babindi balepingo naye bakusiga naye simanyi kifo kiri safe ku kitonde ekikazi mu nsi wa. Otegera jajja simanyi kiri safe wano wali safe. Sigamba ku Soroti, ngamba ekifo kiri safe. Ngamba mu studio ngamba wano wayinza okubanga wali safe. Abakazi gye bakolera tewali safe. Ekitonde ekikazi kiri safe wano. Kino kyo kiri safe. Entalo ate kikibeeza safe. Entalo nga mutakula. Kikibeeza safe. Entalo nga mutakula. Okunoonyereza kwaffe tekunnazuula mutuufu. Entalo nga mutakula. Kikibeeza safe. Entalo nga mutakula. Emmeza gye munyenyeno. Baffe nga bakola ki?
bifenga biwunyera Susan nkubuzako Susan makula bujingo good morning bano bantakula ensonga yetu banyonyogera tujivuddeko mangu munsirira yogera nawe mama w'abaana ng'abaana holiro olituuka nobaweereza mu kyalo ewa kojja waabwe nobaweereza ewa mukwano gwo kyensonga lwaki mbuuza abaana babuwala tebakyala bwe bakyala tebasulayo nze abaana bange ekkalo n'anyamba tebawummula nze taata holidays mbwate ngenda nze taata teyanjigiriza kukyala at all ate nga wali musajja tetwakyalako wali mulenzi ffe tetwakyalako nedda n'abaana si kirungi abaana okuwunyera ate tutuulira emboozi eno tugenda wagundi ojjukira omusasi waffe gwe bagulidde omwana ebyokulya training olwokuba omwana yafuna training yagenze wa headmaster nze mami yangaana okulyalya mami dadi abeeka bangaana okulyalya ebintu ate bano bangulidde teekaawo kuddayo nga bifuukuusi ndowooza ow'embaala jjatuwa ku update eyo babakutte bakutte omuganda we owamaama omulala ndowooza naye ate ekyembi ne batta gwe wandiise kisuspect ono bagenda babiri ku ssomero kubanga balina ebyo obutakkaanya ku byettaka nga bwe twabiraba wano biseera bya lanki mu Uganda tewali kitasoboka nze Uganda nga bw'oyogeredde buli kimu kisoboka twogere ne ku musango era tulozeemu ne tukulaba omusango ogwo Uganda tewali kitasoboka abalamuzi bano basoma nnyo nnyo ne bakola kiki ogwa nagirinya nze bannange ery'emirembe sigirina anti kakati sigisobola abalamuzi obugumiikiriza si bulino nze SPD kano nanyamba nanteka ne kuleva eno esooka nasobola kubeera president wa ggwanga lino kubanga nsobola nze sisobola kutatta ekyo nkyewulira nze sisobola nsooka nenjamu emiwulenge gyonna emisaswangula emisontuwa nebiwa mukiira yali amini yali ani twawula ebiwulire nti ebikwatanga nabiwa mukiira mbisomba byonna mbitika kutulera kubanga Museveni ogenda mwana nataka microfinance support center ne bawasende bakole ne bakuba nawasamu embaga nawujjayo kawumbike sente ne bakuba n'olyandie mbikwata nembiteka ku train nembivuga nekituuka kukiira nenkibiva ameni ekyo yakikolera abalamuzi ameni yakikozesaako nali nkola emboozi nga nakayingira amawulire mu kyogamu nga baali balaba engeri gye bayinza okujja ba street kids wano mu kunguudo mu Kampala nembaako abantu abaliwo mu Queen lweyakyala wa kyogamu esooka lwe yatuula wano yatuula ndowooza 75 amini yeyali ndowooza president naye abataka abaliwo banyumiza nti amini yakola ekintu eki yayoola kumpi buli mwana eyali ku luguudo wano ng'ate ayaya ku nguudo n'abateeka mu kiroole kiroole ne kigenda ku kiyira ne kibayiwayo kiti buli yamanya ekyaliwo wali wegendereza abaana abo bemuyita bakifeesi bemuyita bayipanda bemuyita simanyi kasolo muje abaana bakasolo ababatta abantu abakuba abantu eyo nno kasolo ono gumulaba ku musango gwa Nagirinnya ye yatondawo ekibinja ekyo ekyakasolo boys abasajja bakinambuka abasajja babuuza ebibuuzo ngaalinga eyatenze enkoko nsekere kulwala omulamuzi kyakola kyekituufu kubanga bw'atakikola ne bayita mu prosesi y'oli okwewozaako ono asobola okukola appeal akantu katono nnyo ke yalekayo ako polisi negamba nti nno essimu eyaliko omutawaana yiino era ye yakuba ku ssaawa bwe ziti era mu kifo bwe kiti twagisanga n'omusajja ono naloka abuuza bwe banga eri mumanya ga Mutebe Robert lwaki wakwata nze okiraba kyetwayogeddeko eggulo nti abantu bekola ki bakozesa amanya g'abalala wadde wekityo naye kati nze manyoba wakimubbako manyoba naye wamutta abalamuzi basoma nnyo era nyongedde obbawo ekitiibwa manyiza nze ngamba abantu tosaagiranga mu maaso ga mulamuzi ye Katonda w'okunsi ne bwakola nsobi oba owedde naye tewesesa tomunyomola nze n'ebikazi bimanyi okuja nekimenkera mu kooti omanyi naku zino ndi nnyo mu kooti nakowa nosensi
bompalampanga nkutwekayo najja mukoti nakola atya namenkerawo neyegonza eddoboozi neyekolanga neyetuuza fulufiga tumwagala nnyo wano kubanga ye mulabangakitagiranga nenjukira photoshoot wali okupya akasuuti kamini kakazanga yali akakubi abantu bagenda mu maaso g'omulamuzi ne baagala okukola bye bakola mu bbaala mbwatule olugoye lwesike omuntu agenda mu maaso g'omusumba notandika okola nga yagala alaga obutiiti kuno nno omusumba yabalabudde nti abagende Kanani ku lunaku olwa Friday mujenga mwambadde ebipale ekikwambaza empale kunamene abantu bagenda bambala empale yabagambye zino bwe ziti abantu bagenda kusumululwa anajjanga teweetegese naye speed ebizimu sisobola kuwakanya musumba kwekyo sisobola kuwakanya musumba kwekyo nate sigana kukyogerako kyeyayogedde kituufu abantu bambale ng'ebya fulufiga n'okusingawo naye tukijjukire nti kanisa y'omusumba Lozias bugingo yabalokole n'abatali balokole ekisooka ekyokubiri byebimu ku bifo ndowooza bwe tufunira emirembe fe abanoonya okufuniramu betunoonya sijja kujja nga nnoonya nga nooli gwe nnoonya naye mwoyo amulaze nti waliyo akunoonya nzigire mu bino nze ninayo obujulizi obulamu wanoonya afumbe wange namujja Namboole era mbe musanga nga ayambadde ebyo twani mulabye namala kulaba ntumbwe omuzimu gwe gukutte abulanga nenze kande eryatyo eringa erimu omupiira omuzimu gwe gukutte n'agwa mu maaso go akatitini awo Katonda waba akugambye nti oli musanga kwe kwolesebwa okulamu okubeerawo yogere temukemanga bantu mulema okukemebwa tosobola kudda ku musajja wa Katonda n'omukemamba kubanga ogenze bwetegamba onooni si musajja wa Katonda kuffe alaba mutebi waali waagwa enyabo kigambo kyaki eba kyaki kyekintu ekisembayo n'okugolola olugoye n'obeera smart ogenda maaso ga Katonda kwegayirira kusaba oba kwebaza ekyo kyonna kyoyogedde kituufu tugenda kwebaza tugenda ki naye waliyo ffe kwebaza Katonda naye era olugoye lwengenderamu mu church lwawukana n'olwengenderamu mu bbaala ba outing fulufiga mu church mujjamu abantu nga bakoowa ensi babadde mu biduula biganye babuliddwayo abatuufu oba bayiseeyo ne bafuna enkwagulo ezitagambika naaba nga naddukira mu kanisa gy'abatererera okitegeera n'atererera mu kanisa kati mu kanisa naye gyalowooza okusanga abantu abakoowa ensi eno naye tojja kusanga muntu yakoowa wansi amazima gali nti abantu bagala ebintu bingi fulufiga nze oyinza okuba nga onkubako liiso oyinza okuba nga onkubako simayiro oba oyinza okuba nga onkubako figa bayibuli gamujja nga bwendi naye njagala okutegeeza tuweyo emitwe emirala ono bwino agambye nti obulwadde bwa kabaka naye kubuuza nti ani asinga okulya emmengo nga kabaka taliiwo ne bakwetawa nebifaananyi binjo badde mbyogerako mbadde njogera ku manya g'abantu ani asinga okulya emmengo nga kabaka mulwadde bakolaze Kizito Bashir yakulya Buganda Land Board Charles Peter Mayiga Dennis Bugaye bakolaze Kiwalabye Male Dr. Kigongo bakolaze Enone Sekabembe omulangira wasajja ani akyasinza okulya n'omurugube byonna biri mu bwino nze bujjo mbaga nti abasajja balira dda tebakyalya buli wabula bafuntula bufuntozi banywa Kayihura omusajja wa Kayihura bamwogeza nayogera ebikankana n'ebiteekena byonna biri mu bwino kusaasira kalinaye ebbaji yeewalirako ebbanja bagitutte ba Fred Saruga baga nti kalina yakusaasira esanga emakinderwafu baje yeewalirako ebbanja Fred Saruga twalidde likunyondere tundibwa kati gwasobola okugambulagula bibiri wano biri mu bwino mpeji yakumekerera ebyakusaasira bibi amaka gaabwe bba Saruga kweyeewolera ssente gaggalugenda ebyo tebyandize na mawulire nga gyemuli omukazi oli mukulu munno lwaki mukubira His Excellency Museveni mutukuvu rais wa Uganda minister Kitutu wina kugamba nti omukazi n'omusajja otegera ddi nti odibye bannanga abantu badiba Minister Kitutu to be charged with the corruption over Karamoja iron sheets. Bibiri mpapula olwa Daily Monitor. Ekulira ligamba IGG probes Uganda Revenue Authority over tax mess corruption.
Apology to President on COVID jabs. Ateza abatezitya ojja kubanga otsoma mu lupapula oluyitibwa olwa Telemonitor. Bagenda bagamba nti Buganda steps up demand for self-rule. Ebyo byali byadda mu 1961. 1961 today in history olwaleero Buganda yali etabuse ng'eyagala kubanga yeefuga yokka nga bw'okitegeera. Bannange amawulire mangi naye njagala okubagiza bannaffe aba Roman Catholic wano mu ggwanga Uganda olw'okufiirwa eyaliko omusumba wa Kereziya mu bitundu ebyehoyima. Esipidio oyinza okuba nga obadde omumanyi mukulu Albert Edward Baharagate. Baharagate yinza obutamanya. I'm a senior citizen of this country. Baharagate senior citizen yafiiridde mu ddwaliro ensambya yabadde awangalidde nnyo mu kiwoonya awo ennaakulayi mu kiwoonya okuva lwe yawummula era abantu bonna abagenda mu kiwoonya era olabye nga matumbo anyeenya omutwe kubanga kiwoonya erina ebigikwatako ate ebyekyama naye nga yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kiwoonya eriyo suki suki yalinayo suki suki kyeki Chusi era bwawulira kiwoonya andi matumbwe omanya naye nga matumbwe yesanyule kasogera ku suki. olunaku olwaleero KCCA olukiiko lugenda kuddamu okutuula lwatuula ku Mande ne luyiika oluvannyuma lwa kukolamu obutawera. Ati yatugambye gye bali yatugambye bakansala gye bali bakansala bonna badduka baali omuliri gwa gavumenti yeewola miliyoni 10 nagandi kangende na zino otegere nti tuwulirwa tulabwa eggwanga lyonna kansala bagambye ki baali baagala ku Mande baali baagala abantu just 27 bajjamu 25 ku bakansala bonna betulina mu Kampala badduka sente bazirya naye nga ensonga nnyingi ze boogerako bali bagenda kuteesa ku nsonga ya bupande. Abamu bagamba nti ekibagaana okujja kwe kubanga ebintu byebagenda okuteesako tebiriiko kasimbi kubanga bali bagenda kuteesa ku bupande batera okuwera nga bagenda kuteesa ku bintu ebirimu kati nga ttenda contracts n'ebyo awo bawera ate olw'okubanga luno olukiiko lugatta ku lulala terulimu ka allowance ne bagamba katukole ejaffe ebyo birimu ku sitewolo wali embeera bwetyo bwetambula erudde SPD twalabye eggulo abantu babiri bafiiridde Bobi Wine bwina kugamba nti Bobi Wine anamega 2026 yamayinja kusobola kubanga tosobolangako totawana kwetantala mu 7 achali ku main mbabuzizako nnyo mwena abanupu gye muli nga tubagamba nti good morning sana nga tubagamba nti yes ebijja bakaleke mu mpuku bamukunyiza kubyama bya mufuti mubajje Kaihura okutaka west olugendo lwange sirugeze olugamba nti obuwangazi buno emese elia kudiba lya kapa Bobi Wine 2026 therefore temugwamu maanyi tomanya olaba first run mwafuna millions ate katonda Bible yogera agamba nti katonda aseteze ensozi zitamanya naye katonda oseteze ensozi za Nuupu oba besije yagezaako naye Museveni abakubi abaga I'm going to crush them I will crush babakubye saketi mu speed ya yiri toboza na myaka emeka otuwegulire tona kyogamba gwanga oli kubisibe abantu bano Bobi Wine bebe chameleon yagala kuda mbifuza kuyimba tekinyuma nnyo kulumba muntu yakwata kyakubiri mu ngavuganya president tekinyuma nnyo kulumba muntu nga mu mwaka gumu gwokka we yasobola okutuukira ku talina kyatugamba oli n'ovaayo ng'ovudde mu parliament mu mwaka gumu gwokka n'ovuganya ebyobufuzi byennyini abiyingira mu ekyo ekisanja kyesimbamu ate teyakitandika naye omuntu gwayogerako yatusuubiza ennyondo n'atusuubiza kota pini n'atugamba mujja mulaba ng'ayita wano n'atugamba mujja kumulaba ng'akola bweti n'amugamba omusajja agenda n'atugamba kati wo n'akomyewo ne tutambuza ebigere tiyagasi ne bamutukuba ne tufuuwa firimbi ne tukuba amalebe ne tukuba eŋŋoma era byonna byonna ng'obikavalinga ate abasebo nebanyabo tuli wano tuyingira nze kasita mwava ne mugamba ekigambo tugenda ntebe mu ntebe wonte wabadde opposition kigwa leero entebe mu ntebe owulira bulungi entebe mu ntebe agirimu yannuma yali omu yekka
yali musajja bamu interviewing nga yali musindisi wa kigaali nagamba ndayira tajja kulayira nakuwadde abasajja bagamba tajja kulayira tobalabyawo naawe Omubaka Sami Malende ye yagamba sijja kulayira mu gavumenti ya president ya mwami Museveni era nze ng'omubaka wa Kampala sijja kulayira. Nkubuzaako Sami Malende, good morning. Mulwadde ali ku komiti ali ku miggo naye tujja kubanga atugenda maaso n'okumwetegereza. Ali mu Aga Khan Nairobi. Naye no saasira omulwadde w'obutwanguzi ng'oweera ennemba okulaba ng'akomyewo n'entebe. Essomero Namboze Technical School ndowooza I think katulaba ku bayizi batandise okutikula degrees. Ekituufu kiri nti Omubaka Sami Malende abadde mulwadde. Ekyobulwadde kyo tukkirize bulwadde buba bulwadde omuntu alwala kinanyamiza nnyo nga nze wamamba tetuganye kati nalwadde period akwata omuggo mpaba afudde oba tugendeko mu buleeke tugende mu break n'abalwadde balwakwata omuggo katuwumulemu katono tukomawo muleke gwanga different yanka